Abasuubuzi abatunda sipeya mu kifo ekimanyiddwa ng'ewakiwa mu Ndeeba Easter bagimalidde mu maziga oluvannyuma lw'amaduuka gaabwe okukwata omuliro mu kiro ekikeesezza leero. Kati gutandikidde sayidi wano ne gukwata ennimi ne zigenda nga omusasi waffe yatuusewo mu kiro ng'abazimyamooto bakola butaweera okulaba nga bataasa emmaali y'abasuubuzi. Omubadde n'emmotoka z'abantu mu Bond nga n'abamu balabiddwako nga bakozesa mukono okusobola okukendeeza ku muliro. Amaduuka agasinga gabadde ga sipeya, ow'emmotoka ennene nga waliwo n'agasaanyeewo nga n'okutuusa kati ekiviiriddeko omuliro tekinnamanyika. Ku makya omusasi waffe azzeeyo era n'ayogerako n'abo okubadde yiga Musa ng'era n'annyonnyodde amawulire gye gamusanze. Nabadde ku Baati Valley nga ndi mizannyo ne famire yange tutudde tulaba mizannyo ne bankubira ne baŋŋamba amaduuka agamu gaggwawo era nenzija ne ngamba bantu bange muzannyo we gwanyumidde wennyini ne mbagamba mujje ne bambuuza tulagawa ne mbagamba embeera etabuse. Wano we basinzidde ne basaba ofiisi y'ebigo tebiraze mu ggwanga okubakwasisaako basobole okuddamu okupanga obulamu. Naye tetusigaza mirimu olaba waneeno wonna nga bubirabye. Tusaba busabi maama Nabbanja aleme kutuula butuuze eyo asukiremu si mu bubi. Twali tulinamu sipeya wa fuso w'emmotoka ennene fuso kanta elefu efesi buli mmotoka nnene ntono zibadde tulina naye zino endala buli ennene nga tulina sipeya tulina owawe yalindi ow'amakanika byonna nga twabigatta wamu. Yudaya Namyalo yakusakidde egguli eno Crab Kid TV.